sijja kulima nti tetugenda mu kyondo kya Buwarabu. Leka galubindi gye ziba zitunula tukeerereeyo kubanga ekituufu ebyamaanyi byasuze eyo njagala kukubuulira emboozi eno naawe ogiggwe ennyalwe. Omulungi mpuliriza, leka tukeerere ku nsonga ya Iran n'eggwanga erya Amerika. Donald Trump n'abakulembeze munda mu ggwanga erya Iran. Leka nsooke nkubuulire nti kasookedde olunaku olutalo lwe lwatandika lubaawo ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwayita ogwokubiri wanatu olwaleero nga ziri 26 ziweze ennaku 27 kasookedde olutalo luno olubalukawo mu kyondo kya Buwarabu. Ebituusikiddwako era ebireeteddwa olutalo luno bingi, naye enkya ya leero leka tutunuulire buteereevu emboozi ebadde mu mawulire era ekyali mu mawulire ey'enkwatagana wakati w'amawanga Iran n'eggwanga erya Amerika. Kanti omukulembeze w'eggwanga erya Amerika Donald Trump kaakano akutte olunaku olwokusatu ng'alumiriza eggwanga erya Iran nga bwe balina empuliziganya ey'enjawulo, nga bwe basisinkana, nga bwe bali mu nteeseganya ez'okumalawo olutalo olugenda mu maaso olumaze abangi obwoya ku ntumbwe. Njagala kukutegeeza abakulembeze mu ggwanga erya Iran bino bazze babyewakana, bazze babyesulubabba, bazze babyesammula. Alaga nti musajja mukulu Donald Trump afa googera, tayinaawo yadde akajulizi n'akamu, tayina yadde kyalaga nti bali mu kwogera. Kyokka ku lunaku olwajjo lwagenza okuziba lukyo olwaleero bano nabo bakkiriza nti waakiri newankubadde nga tebali mu kwogerezeganya butereevu nga bwe bazze babuulira ensi, naye ensonga ze 15 Donald Trump ze yayogeddeko zagamba nti yazibawadde era ne bazikkiriza. Z'ensonga bazifunye 15 lwakuba nti ekyokuzikkiriza n'okuzoogerako wamu ne Donald Trump ne bamuwa alipoota ku zo kikitannabaawo, naye ng'ekyokuzifuna obufunyi empapula baazifunye n'ebiteeso baabirabye. Kyokka ne basigala mu mbeera y'emu nga Donald Trump bamukubye akakule namwanduka akuba omusika. Nti bazifunye naye era kyenkana era bye babadde tebakkiririzaamu byonna bye biri ku lukalala luno. N'olw'ensonga eyo kigenda kuba kaluubirira nnyo okugaa nti bajja kuzikkiriza, era bwe bagamba nti banakkiriza babanga abalimbye ensi eno kubanga ebyo byennyini ebiriko bye bazze bawakanya, ng'era tekigenda kubabeerera bangu kwekkakkanya kugaa nti bakkiriziganyizza kubanga ensonga ze zimu ezo zibalaga bo ng'abakulembeze n'abalwanyi b'eggwanga erya Iran nga balidde mu nsi yaabwe olukwe kye batagenda kukkiriza. Kakati leka tutandikire awo. Omulungi ampuliriza, empapula zino zaayogeddwako oba ebiteeso bino 15 byayogeddwako olunaku lwajjo ebitegeeza ensi n'etegeezebwa ng'okuva wa Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya Amerika ne White House nayo n'eteeka okwo, ne wabaawo n'abawa obujulizi obulala nga bonna balumiriza ng'ensonga zino 15 bwe baaziwadde eggwanga erya Iran era ne limala ne likkiriza nti ligenda kukolera ku nteekateeka eyo nga bw'eri. Naye ekyategeerekese mu kyo kyabadde nti omukulembeze w'eggwanga erya Amerika oba Amerika okutwaliza awamu obubaka buno oba ensonga zino baaziwadde eggwanga lya Pakistan. Kaakati nakubuuliddeko gye buvuddeko nti newankubadde okwogerezeganya kuyinza okubaawo obutabaawo naye waliwo amawanga agatembeeta ensonga eno nga n'eggwanga lino erya Pakistan mweriri, eggwanga erya Oman mweriri, n'eggwanga erya Butuluuki. Ago geegoogerwako geegali mu kkubirira enjuyi zombi, gabuulira ab'e Iran ne gabaako ebigambo bye babuulidde ebigumya, ate ne bagenda ne mu Amerika kwegamba abatunuulira ensonga bo ne bakizuula nti mazima abasajja bano abasatu ne bannaabwe abali emabega eyo mu background wanange be bayinza okuba nga be bali mu njogerezeganya mu butongole n'eggwanga erya Amerika, era nga kye bagezaako kwe kukubirira okulaba nti basisinkanya abakulembeze oba enjuyi zombi olw'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Iran, wabula ng'abatunuuzi baga nti tewannabaawo kwogerezeganya kutuufu kuyinza kubanga kwatuukiddwako amawanga gano, newankubadde ng'era waliwo abalala abakyogera mu ngeri ey'enjawulo naga nti tosiba bayinza okulya ogaa nti tewali kwogerezeganya kuno. Donald Trump si mulalu, ayogera by'amanyi
tuyinza okuba nga waliwo akakwate mu bigambo byayogera. Kyokka bo bano ab'e Iran bakkiriza nti empapula zino eziriko ebiteeso bazifunye naye nga zaayitidde mu ggwanga erya Pakisitaani. Pakisitaani eno yereese empapula zino kubanga yeyagala ziraga eggwanga erya Iran ate ng'ezijja mu ggwanga erya Amerika. Kakati tennaba kufaayo nti oba ab'e Iran banaazikkiriza oba tebazikkirize. Naye waakiri bo bennyini bye bakakasizza nti empapula baziyina, bazifunye era bali mu zitunuulira newankubadde ng'ebirimu si byangu kukkiriza. Abadde musajja mukulu sipiika wa paalamenti y'eggwanga erya Iran ono ye Garabaafu y'abadde atambulirwako neera ensonga zino nga bagaa nti wankubadde yeewakana newankubadde ebintu bino abitunuulira kyamuli nga ssalangwa lya nsenke naye abirinako akakwate kale nga bamulumiriza mu ngeri efaanana bw'etyo nti y'abadde ayogera ne Donald Trump. Ekituufu kiri nti ne Donald Trump bwe yali ayogera nti yayogedde n'omuntu mu ggwanga erya Iran omu ku abo abasingira ddala okubeera ab'omuwendo oba abasinga okuweebwa ekitiibwa. Garabaafu ono era y'omu ku bavuddeyo okukakasa okufuna olukalala lw'ebyo ebinaateesebwa ebiri 15 ku Donald Trump nga bwe yabiteeseteese. Kakati era olaba gwali mu kintu ne bw'anaaba tannaba kubaako oba tannateeseganya ng'enteeseganya tezinnagenda mu maaso naye waakiri y'omu ku bavuddeyo ne bongera okwatula nti ddala kituufu omusajja byayogera gyebiri. Njagala kukutegeeza gwe omunyunyampuliza nti ensonga ezimu ku ezo tuyinza obutazimalaayo naye naawe ozimanyi ddala ddala. Donald Trump yakutte ezo zennyini ezibadde zoogerwako era ziikanaaluzaala ng'omuwulu amulisa ku mmere zennyini mwe yatedde n'endala ne ziwera 15 olwo nno n'alyoka awandiika omukoko gw'olupapula mulamba n'aweereza obubaka ng'ebyo bye binaagobererwa nga n'ezisinga obunene ku zo byensonga eya misayiro ennene bwaguuga ezo zisukula misinde Isirayiri ne Amerika ze baagenda beeraliikiridde mu lutalo nga bagaa nti kyekimu ku bibatutte okusaanyaawo era bagaa nti ye kituufu era ezo zirina okwogerwako eggwanga erya Iran lirina okuzisuula eri olutalo bwe lunaaba lwakuba. Kakati era n'ensonga za nyukiriya nazo be baana baliwo bagamba nti nyukiriya akoleddwa eggwanga erya Iran lino limuweeyo bamutereke n'okumusaanyaawo. Iran terabwange eyinayo nyukiriya ne bw'anaaba omu bw'ati. Kakati ensonga eri awo kyokka nga n'amaterekero agatereka nyukiriya muli nantanze n'amakuterekera amalala ag'omuwendo agatereka nyukiriya munda mu ggwanga erya Iran nago gakusaanyizibwawo. Kale n'ensonga endala nnyingi nnyo ziwerera ddala 15 kweze zijjidde ku lukalala luno naye waakiri gwekkiriza nti abakulu bagambye balufunidde ddala era baluyina. Kati ensonga eddirira awo yakulutunuulira okulaba kye bajjamu ne kye bagenda okulekamu naye nga njagala okutegeeza nti basese ne bagane nedda ebyo byappa bino era bye tubaddeko tetulina bwe tuyinza bikyusa. Kakati onajjukira nti abakulembeze mu magye mu ggwanga erya Iran era baavuddeyo ne basekerera Amerika naye nti bino babyayogera alabika ateesa yekka. Amerika mu mutunuulire ayinza okuba ateesa yekka bw'abanga tali mu kirooto. Mazima bino byonna byongedde obujulizi ku nsonga ezize zoogerwa era ne bijjawo oluvuuvuumo olubadde luweesa Donald Trump ebigambo naye nti Donald Trump ayogera bya samwasamwa kati bano bwe babakakasizza. Kakati kino bwe kiba nga kisobose n'ekiri ekyokwogerezeganya nakyo kiyinza okuba nga babadde bakikola lwakuba mu ngeri yaabwe ekusifu. Kakati tunaatandikira awo okumanya kiki ekinaagenda. Jjukira Donald Trump ono yawadde ennaku 5 yenno kakati tebula nnaku 3 zokka okutuukiriza kye yagambye nti bwe banaaba bateesezza banaaba bawonye tebateesezza ennaku 5 z'abawadde ne ziggwako awo wanaasinziira okuba battula n'okubabandula balyoke bamanye nti ekisirisa afumba omuli takimanya. Kakati ebyo nabyo tugenda birindirira ennaku bwe zitambula ate bwe tulindirira ziggweko tulabe ekinaddirira. Jjukira ezaaviirako zino zaali ssaawa 48 z'ennaku 2 Donald Trump ze yali ataddewo ng'awadde ab'e Iran nti singa banaaba tebaggudde Strait of Hormuz
banaaba beekuulidde akabazzi kugulu anaabakuba n'amala n'abiseeseetula kakati wano we tuli naye nga ne Sweet of Homes eyo era nayo y'emu ku nsonga 15 ezo ezoogeddwako nti Iran erina ogiggula nga tekuliiko kakwakkulizo kubanga ebyobugagga by'abantu awo we biyitira kale n'ensonga ezo nnyingi naye era tujja kwongera okuziraba munyampuliriza kyokka kino kyongedde okuleetera musajja mukulu Donald Trump ono omukulembeze w'eggwanga erya America okwejjeerera n'okumulabamuko waakiri ak'obuntu obutafaanana n'ebyo ebyabadde byogerwa nti buli kyayogera kakati ennaku zino kya bulimba mbutatuukiriza afa googera mbu n'olutalo lwadde lumuyinze nga yanoonya bano boogere bave ebyo byonna bibadde bigambo ebyogerwa ku Donald Trump naye olw'okuba bano bakakasizza nti omusajja kye yayogedde kituufu waliwo engeri y'okwejjeerera era njagala kubuulira nti ebimu ku bigambo bino bireetedde amafuta okuddamu okukkamuko katono kakati gano mawulire ga ssanyu eri abo abakozesa amafuta naddala mu mawanga aga Europe mu America ne mu Asia njagala kubuulira nti we bwatuukidde musajja mukulu we yayogeredde Donald Trump ensonga zino omuli ne zino ez'olukalala lwe ebigenda okuteesebwa mwanatunga amafuta gali eyo waggulu mu $110 mu 1015 naye bugenza okukya olwaleero ng'abagatunuulira ku katale ak'ensi yonna ekipipa giyite ebbalu manyi naawe gano amawulire gayinza okusanyusa newankubadde gwe woogagula ebibiri ebyeyongeddemu bayinza obutabijjaako kyokka neeneera nago ga luwunguko gayinza okulinnya kubanga gadde galinnya bwe gakka kusinziira ku ebyo ebibaawo naye waakiri kino ekyokwogerezeganya Donald Trump kyatembeeta ekiwuliddwa mu nsi yonna buli muntu n'atandika okikubaganyaako ebirowoozo kigambibwa nti kireetedde waakiri okukkamuko ku mafuta kaga nti waakiri tunaafuna we tunywera otuzzi bano bwe banaaba bagenze mu nteeseganya wanaabaawo ekituukibwako gamba akagolomolo kayinza okuggula olw'ebigambo ebirungi ebinaaba byeyambisiddwa wakati w'abateesaganya ababiri kakati amafuta ne gakkamu wetujjidde nga gabaguze olwaleero $98 obutafaanana n'eri gye zaabadde waggulu era yaddeko waakiri afadhaali tebifaanana nga bwe byabadde ekireetedde essuubi nti oba oliawo singa bino bigenda bwe bityo embeera ebadde enyaamuuse eyinza okugenda ng'etereera ampuliriza era mu mawulire amalala agava mu ggwanga erya Iran n'eggwanga erya America mu nteeseganya ezigenda mu maaso waliwo ekizuuliddwa nti mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga erya America ali mu kunoonya omuntu omutuufu ayinza okutuula obutereevu mu bukulembeze bw'eggwanga lino erya Iran ate ng'asobola okugiisaawo ensonga za America kakati nakubuuliddeko nga Donald Trump bwe yayogedde nti yayogedde oba yayogerezeganyizza n'omu ku bakulembeze mu ggwanga erya Iran abasingira ddala okuweebwa ekitiibwa kakati amawulire agazuuse gagaye nti enteeseganya zino zisoboka okuba nga zaabadde wakati wa musajja mukulu Mohammed Galibaf ono ye sipiika w'eggwanga oba wa paalamenti y'eggwanga erya Iran omusajja ono nkubuulidde nti ensonga zino azeebalama nga n'okuzeewakana azeewakana naye okusinziira ku kunoonya abanoonyereza ab'enjawulo ke bakoze baga nti ono America gweyinamu akantu gweyagala oba oliawo atuule butereevu mu kifo kino America mbwerabika okuba nga ejja muwuliriramu emirembe kubanga musajja alabika ng'akakase mu nsonga kakati Iran erina omusajja eyalondebwa Mujtaba musajja mukulu oyo mutabani w'omugenzi kakati mulekwa w'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei ensonga ezo zijjukira naye Donald Trump yalayira n'akomba kwebaza eriibwa newankubadde ate ejja ebigambo yabyogedde aga nti talina nnyo waayagala kuttira musajja oyo naye olubereberye kubanga ekyasooka kye kikulu akakooweekoowe ke kakulira ekirevu yagala kutegeeza nti Donald Trump yagaa nti Mujtaba ono tayinza kufuga mu ggwanga lya Iran nga ne Donald Trump waali kikafuuwe Haramu Alamaini bajja kumutta kakati bano olw'okuba nti ye mukulembeze aliwo
bano mbu Abamerika okusinziira ku bigenda mu maaso okunoonyereza kikulaze nti baagala ono Garibaafu y'aba akulemberamu ensi eno. Ebigambo bikyali byakutankana naye ng'amawulire gatandise okujja nti ono Amerika erabika gwetunuulidde. Kale ne bw'olaba yeewakana ne yeewakana mwattu ebigambo mbu yabitegeddeko era mbu baagala oyo oka era nga naye si musajja mwangu ate ng'olwaleero bw'otunula y'omu ku bakulembeze abasigaddewo oluvannyuma lw'olukalala luwanvu olw'abakulembeze abaakulemberwa musajja mukulu Ayatollah supreme leader w'eggwanga erya Iran eyattibwa ng'olutalo luno lutandika bonna baafa kati ono y'omu ku abo abaliwo Amerika mbu gwetunuuliza eriiso ejjogi gweyagala ajja akulemberemu oba oliawo yayinza okuteesa ebintu ne bigenda bukalamu embeera nedda mu nteeko nga Iran esobola okuwuliziganya n'eggwanga lino erya Amerika. Kyokka tekinnamanyibwa anakkiriza oba takkirize ddala kituufu bikyali by'amawulire naye nga byebiriwo okunoonyereza byekuleese tunaabiwulira tadduukirira nduulu era tujja byongereza ku byo tulyoke tulabe ebiggweera eby'omusajja mukulu ono oli anattibwa onaddewo zonna emboozi tujja kuzireeta. Kyokka era newankubadde ng'enteeseganya zigenda mu maaso okwogerwako bakyazoogerako okusingira ddala njagala kutegeeza nti ate Amerika ekawaŋŋamudde eyongedde n'eyogera Donald Trump yennyini n'abasajja be okuva mu byokwerinda naddala ejje lya Amerika erisangibwa mu kyondo kya Buwarabu awo lyogedde ne ligamba nti ekituufu we twogerera olwaleero mu mawanga ag'enjawulo munda mu kyondo kya Buwarabu awo Amerika emaze okuyiwayo namungi w'omusirikale muyitirivu abawerera ddala emitwalo 5 nga bano ekigendererwa kyabwe ekikulu kwongera kuteeka ggwanga lya Iran ku bunkenge. Kati bagambye nti oba Iran banaateesa bateese bwe tebaateesa era be balaba singa banaba baagala emirembe bateese baba tebajagala era bateese kale giremerere olwo ejje lino liyingirewo. Amerika eyogera ku nsonga z'okuteeseganya wakati mu kutiisatiisa nga kati kano kabonero akalaga eggwanga erya Iran bubaka bwennyini nti bw'oba oteesateesa bw'oba tooteese gw'olaba bw'ogaanira okuteesa bano weebali era bajja kukucapuwa. Jjukira wabaddewo okwogerezeganya oba wabaddewo okwogera ku bigambo nti eggwanga erya Amerika lyeteekerateekera okuyingirawo mu kyondo kya Buwarabu awo okusobola okufaggiza eggwanga lino erya Iran wansi ku ttaka. Kakati waliwo abalengerera ensonga zino mu ngeri eya galubindi taga nti bano be bamu ku bayinza okuba nga bazze wakati mu Amerika kyeyagala okubaawo nti emmundu bw'enaaba evuze neevugira ddala bano banaayamba Amerika kusobola okuyingirawo ne bakwataganya eggwanga lino erya Iran ne balikuba wabi. Kyokka onajjukira mu bigambo Iran byezzeeyogera yayogera n'etegeeza nti enaaba nsobi nnene Amerika gy'eri ejjusa ne banyumizaako n'abazzukulu singa balikwata enteekateeka eno ne bagiteeka mu nkola mbu bazze mu ggwanga erya Iran mu kyondo kya Buwarabu awo mu gasozisozi mu gaaziyazi Iran we yeegirisiriza weeyavulidde weebadde okuva obuto mbu ate bwe baba bajja babakubire ekyo ne bagamba nti kikafuuwe tekisoboka era bajja bakuba emirambo bagisombe bwe bagizza mu ggwanga erya Amerika oba yonna gye banaaba bavudde. Kyokka era Iran eyongedde okwatula ekyama n'eraga nti okunoonyereza kwayo kugiraze nti enteekateeka yonna ne bw'olaba nga Donald Trump ayogera nnyo ku by'okuteesa kirabika olutalo ayagala kulutwala ku nsonga ndala ey'okulwana bino byonna ngeri yakuwummulamu buwummuzi mbu naye bino byonna Iran bakola eraba kubanga akalina abiri otega kalaba mbu Iran egoberera era eri mu buufu obwo bwennyini okulaba Amerika kyeyagala okuzzaako. Kyokka bano olw'okuba nti olutalo bazze balwetegekera tebaatandise eggulu emyaka gitambulidde ddala nga ba Iran beeteekerateekera olutalo luno okubaawo. Kakati mbuneene embeera yonna Donald Trump gyadda bamulaba bamutaddeko abiri ennyindo yakusatu balinze kyonna kyanajja nakyo kye bajja okutandikirako naye ekikulu kiri nti bamuzudde alabika ayina engeri endala gy'ateekateeka okulaba ng'olutalo lubaawo lugendera ddala mu maaso
okwongera okubakuba naye asanze balaba yo mu ggwanga erya Isirayiri nakubuuliddeko bano ebyokuteesa bo baabyesambye naga nti oba muteesa muteese oba temuteesa muteese oba mwagala mugende mu maaso oba temwagala mubireke naye ffe tugenda kusigala nga tulwana era ekyamazima emmundu yavuze nnyo nnyini kitalo olunaku olwajjo mu ggwanga erya Iraani nga ebikompola biva mu ggwanga erya Isirayiri ne bitonya bukuba mu ggwanga erya Iraani kyokka era njagala kukutegeeza nti ne mu ggwanga erya Iraani newankubadde ng'enteeseganya zino zoogerwako tezinateekebwa mu nkola naye nabo tebazze mu kutuula emmundu yavuze era ekyamazima mu ggwanga erya Isirayiri nabo baasigadde bafumbya miyaki ebikompolo ebyatonye okuva mu ggwanga erya Iraani nabo byabatiisizza nabaga nti newankubadde tutya naye tewali kyakukola tujja kugenda mu maaso n'okukuba emmundu kakati emmundu wakati w'ababiri abo nga Amerika bw'alowooza ku nsonga y'okuteesa yavuze nnyo era mwanatu waliwo obujulizi obubuuziddwa nga Amerika ebuuza eggwanga lino erya Iraani bwalijje kubanga ennaku zino zonna Iraani yeewaana nga bwe yafunye omuzingo ogw'akabenje ogusobola okukuba ennyonyi mu bbanga awo newankubadde nga terabika kati ennyonyi ekyasembyeyo okukubwa ey'Abamerika ye F-35 nnyonyi ya mutawaana nnyo evuumira mu bbanga awo naye nga togiraba nekuba nedduka Iraani yeewaanye nga bwe yagikubye Amerika egamba Iraani leeta obujulizi otulagire ddala ennyonyi eno wagikubye naye ne ku nnyonyi eziyise omuli F-15 F-16 ezo zonna eziwerera ddala kati nga nnya n'okusoba mwana wattu Iraani ezeeyogera naye nga Amerika yeewakana ekirowoozebwa okuba nti nno eyinza okuba nga ddala bituufu Iraani yayize bwe bakuba ennyonyi za Amerika enkesi era ennwanyi ez'omutawaana